omuntu omunaku mubi so njagala omwana oyo mwanukule saagala muvuma wabula nyinza okozesaamu olulimi olutagenda basanyusa olulinganga olumuvuma naye nga lujja kubeera lumwanukula but in a different way. Abannayuganda kambaweeyo a preamble. Twakeera wano Jaden n'atuula ne Zubeda. Abannayuganda twali awo mwena you know how Jaden came to fame. Actually Zubeda ye yatuleetera Jaden. Don't say mbunedda yali yajjadda bwe yakola akavideo abana bamwe ba Jaden nedda yasooka n'akolako akavideo ne mukatambuza mwali mumanyi sound naye nga nannyiniyo mulaba akantu akalinga akasanke nga kalina amatu gati amannyo gayero amayuga nga tekategerekeka. The sound was more famous than the person. Later atandika okukola akantu ne Zubeda naye obuntu bwe yakolanga ne Zubeda 99 ku 10 ku bwo nga buvoola abantu buvuma abantu buyisaamu abantu amaaso. In short temwamwagala kubanga yali mwana muto ng'alina abantu abakulu nenge ebigamba era abantu nga bagamba naye ono alina emyaka emeka. But that's not why we are here. Omwana oyo era najjanga akola obuntu ne Zubeda kati because Zubeda we know them ne content waabwe omwana ne tumulabirayo kati owala ne Jaden omuwala neko ki omuwala neko sente omuwala neko bulungi omuwala neko ndabika omuwala neko ki naye ne tumulekerayo. Awulira obuntu ne tumulaba mbakoze obuntu oluusi akoze obuntu aline maada akoze obuntu akantu which is okay. I have a problem. I don't lower arguments to small insults. Era kastampulira mu golinga egundi olinga kino awo mba sikyateesezza naawe oba omaze okulaga how dense and stupid you are. Good morning mwasuze mutya ekisooka kimu nga before you run that vocabulary nga tonaba ku running nnyo manyi you take respect you want to turn it into fear. Nze manko kitiibwa sikutya kinkakata okuwa kitiibwa sikutya and just because I want to be bold and frank doesn't mean I don't have respect for you. I do, old mama. Yeah, so ekisooka bw'oba toyina bipapula wali osonda zaaki wali said binsaba nga onaabasondesa n'abasonda nno mbasaasira olwosondera otya ku drive y'omuntu aliko ekikyamu. That woman is psychologically dense and down. Gotulako otya in fact nabamuwuliriza nkusaasira leero n'ebiseera by'omu maaso oba bitadde mu katyabaga. I want us to be frank. Yakulazeko screenshot nga aweza sente before nga tonnabakuba meeza kuwoggana. Abantu baludde nga bababba without accountability. Tuli bayambi. Abannayuganda ne bagamba bambi. Unfortunately mwenajjira. Abannayuganda tugamba bambi. Mwenajjira ne ngamba bannange omwana ne nkumala live. Era mukunanaagira kwe bannange ne mbananaagira. Anange Senga leero ng'oli nayi. Nangamba Senga tetugenda kusonda omwana muleka afe. Okitegeera. Namugamba hamu nedda. Nonjijjako. Hamu nemujjako over and over. Yes. Hamu nangamba omwana Katonda waaba asazeewo afe muleka afe ne mugamba. Tekijja kusoboka. Adda yenna alinga Mutapinge kategeereke kate yakula bulungi. Alinga yalwala kwasako. Tetumanyi oba agenda. Hamu nagamba omwana muleke oba afe. Nengamba nedda tusondere omwana abannayuganda abandaba twasula tutunula. I remember even that time I went to bed that day. Nembagamba 1K for Jaden nabasaba 10,000. Yes. 10,000. Era sente za Jaden nzirina n'amanya gange ngalina ne mwampa nzirina. Zubeda ye mama lukumi abamu ne bampa 10,000 abalala 15,000. Omuntu eyasinga okumpa sente yali muntu wange person Senga abeera mu America yampa akakadde
akakadde owulira abalala mwaka 1000 ow'ebiri n'aleeta ow'etaano n'aleeta etc ne tukuŋŋaanya emiliyoni 2 mwe emitwalo 2.3 nengamba bade muzimpe nzinywemu walaji of here nga live ewedde neziwera 2.6 million ne mugamba nenda kukongererezaako $10 I rounded it up to 2.9 actually I was going to round it up to $3 nzimoyo wetwava wano nenkubira Zubeda nyinzo balaga njagala jje mu kamera abyegaane ndiwo kubajukiza mu abantu mwenna abandaba olwebbanga lyamaze ku mitimbagano buli muntu ankubira naddala nga ali mu kamera mu recordinga njagala Zubeda abyegaane buli muntu ankubira era gwe omuntu andaba ebbanga lyamaze mu kamera buli muntu ankubira oli wa mu kamera nkurecordinga era obujulizi mbulina kubanga olunaku nga olwaleero lubaawo tuwulira era mbeera nalwetegekera mazima munange tumaliriza omwana oyo nga atugambye bwe nagende wa Bruno ne bamusondera emiliyoni n'abalala ewange munange tewavaayo nnyingi wavaayo ezo omunnayuganda andaba nenkubira Zubeda nga ebigambo biri all over neŋŋamba Zubeda omwana ebigambo bingi mbadde nsaba mu kifo kya kubanga the boy could not even explain his condition. He did not know. Jaden did not know his condition. All he knows, he's a sickle nga tamani. All he knows nengamba Zubeda omwana oyo bwaba annyonnyola abantu asobya ayokya bwe namugamba era akyegaane ne mugamba mugende emulago oba any hospital you get a doctor that can sit in a camera and explain to Ugandans what Jaden is suffering from and its implications and his way out. Wallahi billahi enkera Jaden yafunawo emergency ne bamutwala ku TMR nga bagamba his oxygen levels were low. What took the oxygen? Mwe bannayuganda mwe abanda ndiwo kutegeeza omuntu. A person that has lived with the sickle cells knows how to manage it. But direm omuntu alivize ne sickle cells, they know how to manage it. What they should eat, the activities they should engage in, how to handle stress and everything. It is unlikely their oxygen levels. What was he reducing the oxygen? I just didn't want to question you because I knew that Kasanke is sick. Amazima gali nti Kasanke mulwadde wa sickle cell. But I didn't want to question you. Pay attention to detail. Nafuna emergency. TMR. Mu emergency eyo. Buli YouTuber, buli TikToker yagenda yonga tagenze mulaba ng'agenze kukola kantu. Omulwadde ataina oxygen. Era omulwadde n'agaana okufa. YouTuber yagenda yo okukola kantu. Yali afadda nga bamuwa emyezi 3. Buli YouTuber yagenda yo kukola akantu. Era ng'amutega kamera. Nenkubira Zubeda nekyo nakyo akyegaane ne mugamba omwana lwaki mumukozesa akantu at this point nga mulaga abantu mbuno ali mu emergency care talina oxygen lwaki omuko mutono gwalina agukolamu akantu ababuulire ne mugamba omwana abantu bamutega kamera owulira ne bamukozesa ensobi ne muwa example ya Shira Price nga Shira Price yakozesezza omwana oyo interview mu bigambo by'oyo omwana yayogera ebirooto bye ayagala okuvuga emmotoka ayagala zina ayagala okuwasa omukazi ayagala okukola ABCD really a person that needs urgent care abulayo emyezi 3 we can make humor but waliwo wabeerawo time gyotazanyiramu naddala nga olaze omunnayuganda mbuno onootera okufa ate wetaaga obuyambi bw'omunnayuganda gwandaba maze emyaka 15 ku social media ya Uganda nsondedde abantu abalamu n'abafu
I know what I'm saying. When namugamba Zubeda yakiriziganya nange. Era nakiriziganya nange mbuno. Interview ya Shira Price was not necessary. Namugamba Zubeda omwana oyo bwajja okwebaza abantu. Ta concentrating kukwebaza muntu omunene omugagga bebe kulu ne mugamba kubanga ne sente ez'omuna Uganda akola mu katala azeta mu advising ta fronting nnyo muntu munene mugagga na dala nga sente tannazimu kwasa akibagambe era akyeganda ne mugamba Zubeda awongali ku TMR after the emergency a few days later they did a press conference. What was the press conference for mwe abajiraba? They got a doctor because of my advice to address Ugandans on his condition. Jaden nga era ku press conference eyo waliwo omuntu omulala gwe bavoola bamuyita ani oyo bosi waabwe ow'okubaba bamuyita ani oyo guy balyenku Shira Price yaleta ebasa nga erimu $100 nagamba balyenku ampadde ebasa ya $100 dedede ne bagamba nedda ogo era bajja ne bazikolamu akantu ne bagamba tamuwadde sente za bwerere ogo musala gwe bannange kibyo ku musala gwe ne mwogera ku balyenku nga bwatabawa. But that's not why I am here. After that, abana Uganda, Jaden nava mu dwaliro ebyokufa nabivaako nakola akantu. People started to question Uganda what next. Police Uganda when nagwe andaba. Golija mu kamera no saba. Please expect people to ask you why and how. Kubanga people have to ask you how and why. Nadala kuseke etali ya nyoko oba eya kitawo. Kubanga if you did not want to be asked, tewandisabye bantu. Public funds always have how, why, and where. Public accountability. Public funds, I know. Public funds comes with public accountability. Munange. Jaden ebyokufa nabivaako abantu ne batandika omubuza. After that, nabimuntu abuza Jaden anyiga bunyizi. Abana Uganda bebe nagamba Jaden government eri willing omusasulira treatment. Akwate ebipapula abimuwe. Nebimubula. In short, bebe kulu yamusaba obujulizi naye abuwe bakamabe because it was public funds. Teyamuvuma teyamukolera kantu. Olira bebe kulu agamba bwana amala okuleeta ebyo that is okay ekyo kiri done. Nenzija wano neŋŋamba bebe kulu ye mugezi. Ate abana Uganda mwenna njagala tukirize mbuno bebe kulu yatuzibula amaaso. Bebe kulu yatuzibula amaaso era najja wano neŋŋamba bana Uganda mwenna bebe kulu ye mugezi ye feba siru. You cannot release money without documentation and proof. Ye mugezi nze nasoko demanding paper waka era timu bebe kulu hamudale junior yes pressure bebe yes. Ye feba siru feba siru olira feba siru era nenyongerezaako kakati bebe kulu waba agambye omwana alete ebipapula nebo tutasonda kubanga government yewaddeyo kujanjaba lwaki omuntu wawansi abakuweebitano nga government namba yewaddeyo kuwa okitegeera ekintu ekyo tuba tusonda zaaki ne bagamba muzimpenzi nywemu walagi ne mugaana abantu we batandika okukuba ebituli mu mboozi ya Jaden abana Uganda bwe mba nnimba abatera okubeera wano najja ne mbabuuza kati sente za Jaden nziteekewa
ne mungamba senga sente jiro olindako zimuwa temwakingamba mwabazisonda. Yes, they did. Yes, unless nga temubeera waneno mubango temwakingamba ne mungamba sente ojira ozitereka tujja zimuwa later. I kept the money. Awulira era abaliwo mwaliwo waliwo abamu abagamba tuzimuwe senga netugamba twazisonda nga za kuyamba mwana katulindeko tujja zimuwa when everything is cleared. Jaden natukolera interviews n'agamba tumugumikirizemu ali kubikolako. Twali awo Jaden n'agamba agenda Nairobi okukola tests. I don't know tests zaaki. Yagamba bamujjanja Nairobi era yagenda okukola tests biki. Twali awo Jaden ne tulinda agenda e Nairobi teyagenda. Twamulaba mu bbaala ng'ali mugamba tali sente zaffe. Teyagenda. Ne tutakomaawo Jaden nga asaba Abannayuganda sente. Yajja n'agamba abantu nti abulako kimu sente emitwalo egyo esatu ne bamubuuza ani agenda okudonatingira osome n'atugamba muganda we. Muganda we ali ready omuwa obusomyo. Akafera ako kasitaani akazi. Jaden ate najja n'atugamba eyali agenda omuwa obusomyo bamukebedde nga tamaakinga. Kati yagamba nga tataba confirminga. Bali bagenda kukukola batya transplant before doing conclusive tests and you identifying a donor. Era question ne tumubuuza n'atakomaawo kati nadda n'atugamba emitwalo esatu mitono nnyo. Yetaaga emitwalo ena kati tuli ku mitwalo ena. Ne ku mitwalo ena n'avaawo. Owulira? Ne ku mitwalo ena n'avaawo. Nadda ku mukaaga. Owulira? At that point, I was like, okay. Era najja wano. Nengamba ani musawo ki eyagamba Jaden mbu abulayo emyezi esatu okufa era emitwalo esatu yagijjawa. Kubanga ekintu tebasuubira mbu nno kijja kugaziwa kiti. Tebakisuubira. Era atubuulira ani eyamugamba emitwalo esatu yakozesa Google. Okitegeera ekintu ekyo nti nakozesa Google. Kabika sitaani ako no wanda kazi. So twatuukaawo nti agenda omuwa obusomyo tamaakinga ne tusirika. Kali evidence nti abantu bava mu meaning there is no transplant anytime soon because you don't have a donor. Ne tusirika. Abamuvuma ne tutandika questioninga. Any person that is not questioning is a fool. Buli muntu alina obwongo olina questioninga. Buli muntu alina obwongo olina questioninga. Ne tutakomaawo. Jaden n'atuuka n'atandika okuvuma abamuwa sente. Abatali wana abange but fenna abamusondera abamu questioninga. N'agamba takyalina bulamu because every time we tumulaba we are assuming he's eating our money. Jaden, I'm sorry, yes, we assume you are eating people's money because you have not yet done what they gave you money to do. N'agamba takyalina bulamu etc. Naye nga abantu abamukyaza abantu bakulu balina n'envi mu matako ne batasobola mugamba nti Jaden abantu abakusondera tobaddamu bwoti. Kuba bantu bakulu tekuliko muto buli muntu interviewing omwana oyo alina n'envi mu matako buli muntu mukulu ne mumukozesa ensobi mukiraba mwagala views yenza abuuza Lulu number one the potential increase not decrease. Good morning mama Konze. Hello. Good, and you mama? I'm okay. Jaden genda wagulu. Thank you, I really appreciate. I would like to talk to you aneda wali dayo wansi nangamba yeyanziza nnyo nangamba n'okungamba thank Ugandans for me nonyeyo gundi oba genda mu chat nagamba please thank
Ugandans for me. Nakoma wawano. Sabagamba anti Jaden yagambye mwebale. Nabagamba. Now, please thank Ugandans for me. Wano waliwo omukyala eyatuwa important information. Omukyala oyo yangamba Senga. Nzijukira ebigambo bya mukyala oyo. Yaja nagamba Senga Jaden nga tannatandika kusonda ssente. Muwe namba yange. Nina ebintu byenjagala omugamba nze ng'omuzadde eyatwala abaana okubateekamu obusomyo. Omuzadde oyo okujja wano tunnyonnyola. Omukyala oyo okujja tunnyonnyola yalinga nga atutegeeza nti Jaden ebyo byaliko asaaga. Mukyala oyo ku live yange ye yatuzibula n'amaaso mbuno tosobola kukola busomyo ku mitwalo 3. Mukyala oyo era mukyala muzungu muddugavu abeera na Uganda yali naalo nebba waayinamu kasente. Omukyala oyo n'atugamba oyo n'atutekinga firu ng'alinga ng'agamba Jaden ebigambo Jaden has no information on what he's collecting money for. Message yange ne mugamba that lady has very good information on the procedure and she promised to give you some money. Tell her Senga Acid gave you her number nenjimuwa nze atamwagaliza. Omukazi oyo n'atugamba not agambye nti wali omukyalo oyo n'atugamba n'otugamba bamodoleta mumuleete Jaden ayinza n'okufa. Omukyalo oyo ye yatugamba okumanya ebintu bya Jaden yali script. After that live yajja n'atugamba he needs more money. N'atugamba n'otugamba badokita bamugambye ayinza okufa kuba akuze nnyo. Wallahi billahi Jaden yagaana okufa bannaye ninza okufa kwa Jaden nkabe ku maziga bannange Jaden yagaanye. Lwaki dokita ekyo teyakimugamba ng'atandika okusondeza obusomyo? Era awo n'atugamba he needs much more money. Omukyalo oyo ng'amaze okujja wano n'ayogera. Fire links. Jaden abantu bwe batandika mu questioninga nebuuza abantu abamusondera wano ne baŋŋamba pass hold on to the money. Jaden yanyiiga owulira najja namanja sente genda walinga amanja sente eyatandika nga ampita hello mama I'm very grateful thank Ugandans for me yajja nangamba bino ebigambo hello nyabo we had plans of you sending me money people contributed on your life what happened with that tone? Firing. Nemugamba hi Jaden I'm still holding on to the money since you have not yet provided no medical documentation diagnosis or course of treatment. Don't worry, the funds collected are safe with me. Banan, nali musobya. Abana Uganda, abandaba, nayogera bubi. Jaden, nagezako to gaslight me nagamba. Course of treatment is we are doing a bone marrow transplant in India and tomorrow I'm getting the details of the hospital and the bills. But just to be honest, kati lwaki wali otuwadde bill gy'otamanyi n'eddwaliro ly'otonnafuna? N'agamba biki documentation you can but if you want I can share them to you in case you want to make them public. And you think I would come out and lie on a disease I don't have because I want money? Hell nah. Banjigiriza okukola munange. Awotoninga ekyuse akamanyiro entitlement. Owulira nensirika. Stamudamu. Inze nandirowoozeza inti yandiŋambye mama ebipapula munange bibino naye bambi for privacy tobisharinga n'abantu
nandizawa n'abantu ne magama munange ebipapula Jaden yabindaze. You people, do you think if I got that I would not remit 2.6 million to him? Wanji teatawaana yanzijukiza olowooza nyinza okusaba sente olw'obulwadde bwe sitalina. That was not the issue. Obulwadde obulina, twali twagala ebigambo n'ebbaluwa y'omusawo. Naye ate ekineewuunyisa ebigambo ebyo teyabigamba Bebe Cool, kuba ne Bebe Cool yamusaba ebipapula. Era nga abantu ab'akantu kasuku baani nga bagamba Jaden Bebe Cool yagambye mwetegefu naye omwana amuwe ebipapula. Nasobyawa Bebe Cool wataasobya nekyakomaawo Abannayuganda. Jaden nga bwe mbagambye ebyokufa n'abivaako n'atandika otukolera obuntu n'atunyiigira neyejjusa n'okwejjusa otusaba ssente. Owulira ne bategeka emisi Abannayuganda ne bagamba baamulabye nga avuga emmotoka. I don't care. Era nagamba yemanya yali musiwa whatever that word is. Nga yennyonnyola. The point is at that point credibility was lost. People were doubting at that point. Still era nga ba TikToker bamutuuza mu kamera navola abantu abamusondera ssente. Atalinze naye Abannayuganda, which was not okay. Ne bategeka emisinde. Emisinde I'm sure salabyeko minister, salabyeko MP, salabyeko doctor, nalabyeko ba TikToker, ba YouTuber ne bafani. Nabo baavunganzi. Awulira emisinde. Ne tutakomaawo. Nagenda okuddamu okuwulira. Jaden Bebe Cool n'agamba abantu we yabuuziza Jaden n'amugamba muganda wo omulala agenda omuwa obusomyo ali mu Amerika ate talina mpapula. Tekyava wange temwakiwulira. Temwakiwulira nti muganda wo agenda omuwa obusomyo ali mu Amerika ate talina mpapula. Abannayuganda at that point bw'obanga waligwe nga mwakukuŋŋaanya ssente eza treatment y'omuntu nebyenzize the discrepancies and the inconsistency and everything and the disrespect wandiwaddeyo ssente. Jaden n'otuula ku mikutu of I don't know how many people to explain people that I stole $2 nze. Nalabyeko omukazi eyabba Abannayuganda. I saw people that stole Abannayuganda's money, that is litamizi. Yabba sente ez'Abannayuganda nga abasuubiza visa. Okubatwala ewa Poland nga agamba mbu it is abuse of trust. Litamizi fuck you. Olinga amazi ga maama wo. Owulidde. Nalabyeko embizi. Last month yewamba nagamba ali mu komera e Kenya bamusondere sente naye nga agamba mbu I stole money. Eye embizi is the same person every time we are collecting money here nga agamba Senga oyambiriza nnyo tetumuwa nga agamba kaleke kafe oba kafa kafe. One. So as long as it is people's money, I have to ask you for accountability. Ebigambo Jaden bye yanvumye tebinuma bintu bya buli lunaku. Ndi mukadde yagambye ndi mukadde. Jaden obukadde bwendiko yagala obutuukako kyova olaba osaba obusomyo oleme kufa. Jaden nakwagala okusinga taatawo eyayima n'akuzaala n'akusuula
and left you for the dogs. Your own father does not give a shit about you. He does not. Atenga ye yayima nazina mama. Takwagala ayagala ofe. Actually yebuuza lwaki oli mulamu n'ekika kyo kyonna. Jaden wagambye nanaagira sisaba busomyo okunanaagira tekussa. Jaden okunanaagira tekuluma tekumalamu musaayi. Teri muntu yali afudde okunanaagira nedda. Jaden omuntu wa sikoseuzi nga ggwe afa bubi amyuka amaaso agwamu omusaayi afa awunya bafuna amabwa beetya afa bubi ozimba wenna bwoti nga bw'ofaanana. Jaden okunanaagira it's not painful. Okunanaagira is not, that's why tosobola kulaba muntu nga ali mu kamera mbu asabiriza sente awona okunanaagira nedda. Naye ate okunanaagira kwanteesaako live nenanaagirira abantu ne bakusondera sente. Jaden, you said tosobola kuwa abantu bataasoma bipapula byo kubiraba. Jaden mama wo eyagenda ku ssomero n'asoma okusiimuula abaana ba nasale eminyira teyakugasa, talina mugaso mu bulamu bwo. Jaden mama wo eyasoma okusiimuula abaana eminyira as a nursery teacher teyasoma kimala kutuula wansi okwegera ejjambu nno. Omusajja okuzina n'akumaliramu amazzi gayinza okubeera amalwadde ne gazaala omwana ow'ekizibu nga ggwe because you are a curse. I am sure mama wo yevumo kuba omwana wa siko. By the way, I want to make a disclaimer. I want to apologize to every mother or father that has a sickle cell anemia child. And I want to apologize to any person that is living with sickle cell anemia. This is not about you. This is not for you. It's for Jaden. Bazaddebo oba basoma I don't know. Naye basiru tebakola research emala. Owulira? First wait. Tebakola research emala. Okusoma kwabwe tekwabayamba. That's why bakuzaala. No babonyabonya okuva lwe bakuzaala paka kati. Ng'ate banaku be batayambala kondomu be bazaala ebizibu. Siraba muntu anja samira mbu navumya omwana omulwadde saagala. Teri muzadde yazaala mwana mulwadde wa sikoseeru atamwejjusa. Wallahi billahi taliyo. Kuba mwana wa sikoseera abona okuva lw'omuzadde ate naawe akubonya. Okuva lw'omuzadde otuusa lwafa. Katonda bw'aba akuyambye n'afa. Kuba ayinza okuwangaala n'akubonya ate era nga tagenda wona. Sikoseera aluma ate ali expensive. Yenze yeebuuza bazadde bo abaasoma kyabayamba ki? Basabirizanga abataasoma? Banaku nga abataasoma? Bazaala omwana atafumiitirizanga omuntu ataasoma? Bazaala omwana alabikanga omuntu ataasoma? Jaden wagambye nti bazadde bo bakuyigiriza okola mulimu ki era okolawa? Yeggwe akola lwaki wajja n'osabiriza? Wagambye mbeera mu kyalo. Jaden ekyalo ky'Ebulaaya kisinga buli family member wo we yali atuuse. Kubanga wagenda okulaba ba family members bo gwe omulwadde ate wafuna emmotoka ogende mu kyalo obalabe ng'ate yeggwe mulwadde mu kyalo. Mu bigambo byo nga bakubuuzizza
explanation ey'emmotoka sagala muntu agamba nti Jayden muto Jayden mukulu junior yatugambye ayima azina abakazi abanene abakulu era mu abantu abamusondera sente ayinza okufa zina nenga sikosero si amuse Jaden ayima era mu interviews zeba mu interviewinga yegomba nnyo zina muntu mukulu mulide Jaden mbeera mu kyalo e Bulaaya obeera mu kyalo e Kampala awulidde yagambye kirala abakazi abaavu ababeera mu kyalo abananaagira abakadde abanatera okufa. I don't have a time frame of ngenda kufa bakuwa emyezi 3 obukadde amushuwa maama wo ansinga obukulu sirina mwana alina myaka 27 nga gwe oyagala maama waafe weevuma obukadde kubanga maama wo ku myaka gye talina mugaso nti maama wo ku myaka gye tuli wano tubonaabonera amasanyu ge agoyima ne bamuzina nga tayambadde kondomu wadde okumira piiru n'akuzaala